Ku kyalo Makoma we wagudde enjega eno erese abatuuze wakati mu nnyiike ku lunaku olusooka omwaka. Jjajja w'abaana Eseza Nabwoso ow'emyaka 6 yabadde agezaako okutaasa bazzukulu be wabula n'atalutonda. Abaana abafudde ne jjajjaabwe kuliko ow'emyaka 3, 5 ne 11. Abaana kigambibwa nti babadde bazze kumalako omwaka ne jjajjaabwe wabula akasubbaawa oba kando akaalekeddwa nga kaaka ne kavaako omuliro mwe bafiiridde. Yavudde mu kisenge ekirala najja ayingire mu kisenge kyabwe okubayamba naye yayambyeko ababiri abaana n'asobola bayamba. Tulukwira tunatuma muliro ale nakamanga kyamulala nakola ki nankanya ngo omuliro gumaze okola ki. Abaana abo babeere beesobeza kulya ne dada waabwe Krismasi okuli ne dada waabwe olulala ekibaatukire kyo kyabatuukire ku ssaawa 6 ng'abantu balijaguza. Mu kisenge kino mwabaddemu abaana 5 omugatte era Jjajja Eseza yasobodde okutaasaako ababiri kyokka oluvannyuma n'alemererwa. Omuliro guno gwabaluseewo eyo ssaawa 6 mu kiro era abadduukirize baasiitaanye okutaasa bonna naye abaana tebaalutonze. Omukairo yabaera kwenda kutaasa abaana ababaire mu nyumba nga katandika nakagwire ku omuliro okugema n'enumba okoleki n'abaana bafiiremu. Ndisaba gavumenti nti eide okutongeraku ku amasanalaze gaziya amasanalaze abantu babe nti bakozesa tuve mu accident eno eya buliido. Omuliro gwabambuddeko ebbaati ku nnyumba ne gubomola ebisenge so nga n'ebirala byonna ebyabaddemu tebyalutonze. Gyo emirambo gyasiridde gyonna era kibadde kizibu okwawula ani kwani. Kuyigiriza abantu kubeera nga beewala nnyo okuteeka kando ewantu weyinza okukwasa ekintu ekirala omuliro okubeera nti gwokya ennyumba oba n'okugiviirako ddala. Bazadde b'abaana bano babasindise ewa Jjajja bwe basobole okugenda okusaba nga baaniriza omwaka 2020. Mukima ate n'ovaakuyo siikiraawo sanga ojayoja